Okulemesa Okusoma yatuzibwa ng'ogenda muzzukulu wa Nsamba nkukutira bambi Okulemesa Okusoma yatuzibwa ng'ogenda muzzukulu wa Nsamba gwe mwana wange soma tozanyisa kalamu soma gwe ssuubi lyange soma fiizi bwe nzitola soma oli mundu yange soma omujasi wange soma tozanyisa kalamu soma fiizi bwe nzitola soma mwana wange soma tozanyisa biseera. Omuwuliza waffe omulungi eyeekumidde ku 9.6 Loyo Fama tukwebaza okubeera nga okyatuwuliriza ng'amanya n'eddoboozi mpitibwa Nnabaseruka Christine tuzze n'omulamwa ogugamba nti okuva COVID lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero ng'era mpiseeko ne bannange mu studio sirinzeka kabatweyanjulire tugende mu maaso. Amanya n'eddoboozi nze Sekidde Ronald ng'oviiridde wa nga nviiridde wano Emmengo. Amanya n'eddoboozi kulabako Sandra nga nviiridde wano Emmengo. Era nga tulabye nga abawuliza baffe abalungi tuzze ne Sekidde Ronald tuzze ne kulabako Sandra genda okwanga bakubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe ogwaleero katusooke tuveeko mu bulangu bwa bakama baffe tukomewo tukubaganye ebirowoozo. A glance at the emergency empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM Organizing Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM Radio TV. The department has fit the global practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emerald TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Bale nnyo okubeera nga okyekuumidde ku 9.6 Loyo Fama nga oli muwuliriza mulungi ng'era olwaleero tukujjukiza omulamwa gwaffe ogugamba nti okuva COVID lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero ng'era olwaleero tugenda tandika ne mukyala Sandra atuwa endowooza ze osanga tunaafunamu ensonga lwaki abaana COVID lwe yajja ddala yaleeta abaana okuva mu masomero tugenda kubanga tufuna endowooza okuva gyali mukyala Sandra. Nze ndowooza ensonga emu eviiriddeko abaana okuva mu masomero eri nti abawala okufuna embuto nti abaana bangi bava mu masomero nga tebalina mbuto naye kati COVID agenze okuggwayo n'abaana abasinga bafunye embuto. Okufuna embuto olowooza kye kiviiriddeko abaana okuva mu masomero anti kati ogenda n'oweesanga nti omwana oyo bw'aba nga ali lubuto aba tasobola fitinga mu banne ate n'ekirala ye nga ye aba yeetya nekimuleetera okuva ku ssomero olwekyo yenyawo. Kati golooza olubuto lusobola okulemesa omwana okubeera ng'asoma oba aba alina okukomawo okusoma oba aba alina okweyongerayo asobole okubeera ng'asoma. Asobola okweyongerayo singa ye alufunye aba akyayagala okusoma nti ayinza osooka n'atuulamu eryo ebbanga n'amala okuzaala n'ayonsa kati awo aba akyayagala okweyongerayo aba asobola okweyongerayo. Abasobola okweyongerayo kati mu bufunze ogamba abaana basobola okweyongerayo wadde bafunye embuto. Ekyo kisobokera ddala naye nga kiviiridde ku mutima gw'oyo omwana ye nga ye ensalawo ye kati ye wadde mboga nti kanve mu ssomero okuba nfunye olubuto ate n'oli bw'aba ayagala nga yafuna olubuto asobola osooka okuyonsa n'azaala bulungi n'adda mu ssomero n'asoma. So baati balina kuggwamu maanyi balina kweyongera mu maaso okubeera nga basoma. Yenyawo bwe kiri kati ensonga endala nti COVID yagenda okujja
ana abasinga bali mu masomero engeri gye balinga emyaka gikyali mito kati covid agenze okuggwa abaana abamu bakulidde ddala kati newesanga nti omwana aswala okutula mu kirasi n'abaana abalala nga ate ye alaba mukulu abalenzi abamu bameze ebirevu abawala amabeere agamu gabunduse kati newesanga nti ye aswala okudda mu kirasi otutuulamu ne banne omulizaafu omulungi tuli ku mute okugamba nti okuva covid lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero nga mukyala Sandra atugambye emyaka nga tuli ku mulamwa ogw'emyaka gwatuleetedde essaawa zino eno. Mukyala Sandra yongera otunnyonnyole emyaka giyinza kulemesa gitya omwana okusoma? Anti kati era ekyo kiviira ku mwana ye nga ye yeewulira ng'akuze olusi nga ye aswala mu banne nga tasobola fiitinga mu banne. Kati luli eyawummula ng'alina emyaka 17 weesanga ng'agenda kuddayo ng'alina emyaka nga 2 atadde mu kirasi y'emu. Kati gino emyaka gy'abadde ayiseemu gyonna abaana abasinga bakulidde mu luwummula olwo engeri gye lubadde oluwanvu naweesanga ng'aswala otuula mu kirasi. Aswala otuula mu kirasi. Kati abakuze bo tebalina kusoma? Bakkirizibwa okusoma naye kisinziira ku mutima gwa mwana. Abaana abamu ye agamba nze sijja kuddayo olw'ensonga nti nkuze nnyo. Ate abalala alaba nga ye afunye ebbeera afunye n'akabina naddala abaana abawala ng'alaba tasobola kujja mu banne. Kati kyogezaako kugamba mbu aba bafunye obubina aba tebasobola kgenda mu banne abo abaana bangi abalina obubina ate abalala bakulu nti guyinza okuba oba mubiri nga gwe gukola ki ng'asobola okubajjamu naye nga mubiri gwe mukulu. Anti kati kisinzira omutima gw'omwana abamu balina amalala kati ye bw'afuna ebbeera oluusi omulenzi n'afuna ekiwago ate aba aswala okuddayo mu kusomero n'asoma ne banne. Kale mukyala Sandra kati soka tukuveeko ko tugendeko ku mwami Ssekidda tubulire endowooza ze tusobole okubeera nga tunnyonnyoka ku lwaki okuva covid lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero. Mwami Ssekidda tuwe ku ndowooza zo. Neyanza nnyonnyaba omutesitesi. Ensonga yange esooka eri nti myaka. Omwana tasobola kubanga alina emyaka 18 omugambe eddayo osome bebi oba ddayo osome top tegeeza ajja gaana tajja kuddayo kusoma atagamba aleka emyaka gye nnyina mingi kanneesigalira ewaka nime oba ngene nnoonye 10 kyova olaba eyo ensonga emu eviiriddeko abaana obutaddayo mu masomero oba n'okuwanduka. Tulabanga ogambye emyaka nti abaana kibaviiriddeko okubeera nga tebasoma gye bamyaka kati ate abamu babeera mu matendekero gano agawaggulu kati tugambe mbu nabo myaka gye gibalemesezza osoma. Ndiko abaana aba primary ne secondary okusinga ddala primary omwana tajja kubanga alina emyaka 18 omugambe nti ddayo oddeyo mu top oba oddeyo mu P1 ajja gaana agamiza asiddayo awo enkomye wamala. Abamu ekyo kibaleetera abaana okuwanduka mu masomero oba obutaddirayo ddala. Yannyabo ensonga ey'okubiri okufuna embuto. Mu covid-19 abaana abasinga obungi abaana abawala abafuna embuto abamu ne bazaala abamu ne bafa. Kati omwana tajja kubanga alina kabebi ke akatadde ku mugongo atule mu kiraasi atule wano ategekeyo akatebe akalala ak'okuwummuzaamu bebi. Kati kyogamba abatasobola kuleka mwana oyo waka nti ensonga lwaki abatasobola kujja na mwana kusoma nti tasobola kujja na mwana kusoma olw'ensonga mbu agenda kuba aweesa omwana. Nedda asobola okulekayo omwana oyo ewaka taba tasobola kumulekayo waka kubanga abakozi bajja aba asobola okuteekawo ssente n'akola ki omwana n'amuleka ewaka. Kati ki ekiba kimulemesa okusoma ate ng'aba asobola omwana omuleka ewaka? Anti kisinzira mwana wa myaka emeka. Tajja kuba omwana akyali myezi 3 oyo omwana akyaba akyetaaga ebbeere lya maama we otojja mulekera mukozi n'omwana singa abanga alina emyaka oguwera ogumu osobola omulekayo ewaka ne bamufumbira amata ne bamuwa n'anywa oyo ye aba asaanidde okuddayo kuki kusoma. N'ono gwe twogerako y'oli ayina omwana ow'emyezi 3, 2, 4, 5 omukaaga oyo gwe tugamba oyo yajja kuswala ayonsa ano nsomesa abuuza what is science eno ye ali mu kuyonsa kaana twalaba ebifaananyi byali ku mitimbagano. Ebifaananyi byaliko ku mitimbagano nakyo kikanga abaana okuddayo okusoma
anti Mr. Seshidde olaba nti omwana oyinza omuyonsaako ebbanga lya mwezi gumu n'omuleka mu kyalo n'omulekera maama wo n'amulabirira omwana tosobola kulekayo omwana wa mwezi gumu kisoboka kuteeranga bano abaana abagenda mu nsi okuba ebyeyo ayonsaako omwana omulundi omwezi gumu n'agenda akuba ekyeyo kitegeeza tugenda kufuna obwana obulinga fresh kid bugenda kukonziba ate bugenda kukonzibwa butya kasita omwana aba n'endabiri aba tajja kukonziba nedda gwosobola okuzaala omwana ow'omwezi ogumu n'ogaana omuyonsa oba n'otandika muwa buyimata alina ekirungo kyajja okulaakinga nze mbadde ŋŋamba omwana wabanga akyali wa myezi oyo omwana asooka alindeko okuddayo ku ssomero anti era Mr. Sekidde bweguba mwezi osobola omuyonsa omwezi gumu then n'omuleka nga waka n'omusanga nga olweggulo n'oddayo n'omuyonsezanga eyo mpozi gamba nga bagenda muleeta buleesi ofune omuntu gw'omuteekako amuleeta n'amuyonsa ku ssaawa 4 n'ogenda n'owubayo kiraasi emu n'amukomyewo ku musanvu n'awubayo tebakkiriza muyizi oyo kubeera nga addayo waka ng'akola ki kuyonsa mwana oyo anaaba agenda kukikola atya nze kye ŋŋamba omwana oyo yanisaanye n'amala okuyonsa omwana n'amala okuva ku mabeere kale oba n'awezangayo ng'omwaka n'alyoka akomawo n'asoma kati kireetedde nnyo abaana bangi abafunye embuto mu covid obutadda kusoma lwansonga yazaala omwana agamamu okulekayo akaana k'ewaka kakasooke kamala okukulakulamu then ndyoke nzireyo awo oluusi n'emyaka gyeyongerako yeyongera okukula kitegeeza ajja gamba abirekedde ddala nkola ki ansinga kangene njiye ekirala ekyembuto kikireetedde nnyo abaana bangi okuva mu maki masomero ensonga endala okukola abaana bangi covid lwe yajja abaana bamu baali tebakola bafuna chansi eyingira okukola ki okukolawo bizinesi okutunda masiki okutunda ebikajjo ku nguudo wabalabanga twabalabanga baana bangi batandika okukola oyo omwana olunaku yalasa okunyuka n'emitwalo 10 bangi banyukanga n'emitwalo 10 n'okusinga waawo oyo omwana nga lunaku aba afuna emitwalo 10 omwezi aba mu ssente mmeka aba mu ssente eziwera gono ogamba nti ddeyo mu kiraasi osome kati tukitwale nti ssente zibalemesezza okubeera nga basoma okukomawo okusoma omuntu ayagala ekintu era osooka n'oleka okukola waakiri osooka n'osoma ssente n'ozisanga oluvannyuma aye ati baebyo abaana tobibabuulira ye ssente abasinga obungi zibalemeseza abaana bangi tebazzeeyo okisookera ne mu yunivasite abamu omukwera nga ze nagenda bwe nagenda kwekolera nze ndi wano neekolera olunaku nfuna akakadde kange kati oŋŋambe nzire mu kusomera ssente ndizifuna ddi zezino ensonga ezimu bano abali mu studio ze batuwadde bagamba nti ebintu ebisinze okuleetera abaana okuva mu masomero ensonga esoose batugambye ssente okufuna embuto ng'ebyo ebintu bibaleetedde nnyo okubeera nga bakola ki bava mu masomero katukomewo. A glance at the emergency empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIMA Regionalizing Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIMA TV. The department has fit the global practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emerald TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. Omulungi tukwebaza okubeera nga okyatwekuumiddeko tewalabira nti nno tuli ku mukutu gwaffe 91 katonyeze 6 Royal Farmer ng'era nga tukyali ku mulamwa okugamba nti okuva COVID-19 lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero tuzzeeyo kemabega tulaba nga abaana abamu tebadda mu masomero nga balaga 5 ku 100 tebaddayo
enamba y'abaana abato abayingidde mu masomero ate yo ebeera yeeyongeddeko okusinga kuva kulunga kyabanga bali 45 ku 100 abaddayo mu masomero ng'ate nga bo baali basomako dda bali 8 ku 100 omuwendo mungi ogw'abaana ogusobodde okuba nga guva mu masomero ng'era tuli mu kubaganya ku ndowooza ez'enjawulo okulaba ku ngeri ki gye tusobola okubeera nga abaana bano abasinga baddayo mu masomero nga tuli ku mulamu okugamba nti okuva COVID-19 lwe yajja olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero nga tulabye nga mukulu Ssekidde atugambye ku ky'emyaka tuddeyoko ku mukyala Sandra atuweyoko ku nsonga endala olowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero. Niyanze nga omutesiteesi omukisa guno gwompadde nze ngamba ensonga ezimu kwezi ezimu ezeetedde abaana okuva mu masomero yennyabo ensonga emu egamba nti okukozesa ebiragalalagala nti abaana kati baatandika okukozesa ebiragalalagala okugeza abamu banywa enjaga ala baatandika amayirungi neweesanga nga abaana abasinga tebasobodde kuddayo abamu baagwa eddalu bali ku nguudo olw'okukozesa ebiragalalagala yennyabo okozesa ebiragalalagala abaana abasinga bavudde mu masomero kati gwe omuzadde ali eyo atuwuliriza tulina okutangira abaana baffe okubeera nga tebakozesa biragalalagala okozesa ebiragalalagala kintu kibi nnyo kubanga bibaviirako okubeera nga bava masomero olw'ensonga nti abamu osanga bagudde eddalu abala bali kasasiro boonoonesa emitwe bakuba mayinja alina weesanga nga omwana oyo aba tasobola kuddayo kwegatta mu banne ye ate ng'ekimuleetera ekyo kubanga talina byakukola nti olw'ensonga abaana abasinga mu COVID babadde n'obudde bungi nga tebalina ki byakukola neweesanga ng'afunye ebigurupu ebibi emikwano emibi egimuyingiza ebyo ebintu ebikosikoosi we bito ebyokunywa enjaga neweesanga nga tasobola kuddayo ku ssomero olw'ensonga nti aba tasobola kufiitinga mu banne nti ye buli ssaawa mu kunywa njagaye nze ngamba ye ensonga emu ku ezo ensonga ezimu enkulu ezeetedde abaana okuva mu masomero olowooza nsonga ki endala eyinza era okubaleetera okubeera nga bawanduka mu masomero batyo. Ensonga endala ebbula ly'ebisale nti abazadde mu COVID babadde tebakola batudde waka ate amasomero ssente ebisale babyongeza kati neweesanga ng'omuzadde tasobola kufuna ssente zisasulira mwana oyo sukulu bisale ku ssomero amugulire olweyo amugulire yunifoomu amugulire buli kimu neweesanga omwana oyo agenda fiira omukisa gw'okuddayo ku ssomero olw'ensonga nti ebisale omuzadde talina byagenda kuwaayo ku ssomero abadde takola ssente abadde talina n'emirimu egisinga gyonna baagiggala mu COVID kati awo bwe buzibu nze ngamba ensonga emu ku ezo ereetedde abaana obutadda mu masomero bbula ly'ebisale naye ate abaana abamu balinako abantu ababayambako baate basobola bayambako ne baddayo ku ssomero anti kati kisinzira omukisa gw'omwana aliwo kubanga omuzadde oyo alina okuweera yekka nga kati ensi we yatuuka buli omu agamba for God and my stomach buli omu afa ku lubuto lwe tebikyali for God and my country buli omu kati keezaala keekomberera kati gwe omuzadde nga ggwe woba nga tosobodde labirira mwana wo teri agenda mukufiirako teri agenda namuyamba kati ekitegeeza kati buli omu afa ku lulwe buli omu afa ku lulwe era bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo okusimbira nga olina okukeefiirako buli mbuzi ku nkondo yaayo kati eŋŋombe eri mu bantu kale mukyala Sandra toyanza nnyo mwami Ssekidde tuwe ku ndowooza zo golowooza nsonga ki eziviiriddeko abaana okuva mu masomero. Ensonga yange endala eri nti abaana okugenda mu byalo abaana bangi basenguka ne bava mu kibuga ne badda mu kyalo okugeza kangeze wemba nga mbeera wano Mmengo muzadde wange yalabange nga tekyasobola kunkontrolinga oba takyasobola kundiisa ng'automatically alina okuntiika antwale wajjajja wange mu kyalo eyo Gombo oba ekyannamukaaka bwe natuuka eyo nendaba nga embeera y'ekyalo nnungi mbasobola kudda ekitegeeza gwe bakutwala mu kyali COVID yakusanga mu kyalo we yakendeeramu
ne bantwala bakutwala muntu yali asomera e Kampala ngenze mu kyalo embeera y'omukyalo ennyumidde maze emyaka gyange 2 okuŋŋamba nti nkomewo e Kampala nsome ngamba n'emikwano gye nfunye eri at least ngamba kansomere eno kuba nfunye emikwano gyange nfunyeyo Naaka nfunyeyo Muwawo nfunyeyo John kansomerere Ddala eno oba oluusi nyinza n'obutaddiramu ddala olw'okusinziira gino emikwano gye nfunye abantu bensanze mu kyalo nengamba sigenda kuddirayo ddala. Mr. Sekidde ne mukyalo wabeerayo amasomero lwaki omwana yaba tasomera ku masomero geeyo? Anti nsenguzi nvudde mu Kampala ngenze mu kyalo. Anti era ne mu kyalo waliyo amasomero gaayo kyogamba babeera mu byalo bo tebasoma. Ate amasomero g'omu kyalo agamu tegabeera ku mutimbagano. Anti ojja kwesiŋŋaana nga maama owange oba tata owange wano e Kampala yanteekako nnyo omukono ogw'ekyuma mwana wange genda ku ssomero naye gye ngenze wa jjajja tajja bifaako bajjajja naawe bamanyi agaa muzzukulu mumuleke tajja bifaako ajja kugamba olwa muzzukulu tagenze yalaba sigenda kuddirayo ddala mbeera olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano malize nga siddiddeyo ddala. Kyogezaako kugamba bajjajja tebafa ku baana. Bajjajja abamu tebabafaako tebeefiirayo nga kusinga gwe omuzadde abaamuzaala maama oni tata wajaga mwana wange genda ku ssomero automatically oba olina okugenda. Naye ng'ate ebiseera ebimu bamaama baffe ne bakitaffe ebiseera ebimu batutwala nnyo mu bajjajja baffe kakijja ekitya nti ate baba tebafa ku baana. Anti wasengukira eri kitegeeza wagenza okujja e Kampala okutwala mu kyalo ng'eno embeera ezitoye automatically olina kusigalira ddala wa mu kyalo. Jjukira okusigala mu kyalo tozzeeyo kusoma jjajja agenda kwesulira gwa naggamba oba osomye oba tosomyemu tagenda kufaako nnyo ng'eno w'obadde mu Kampala. Ate neno mu Kampala nti omusomesa ajja kuba ayitaayitaze maama Naaka bali ku ddembe nga tetukyamulaba munaaye mugamba atandika osoma twazzeemu naye eri mu kyalo omusomesa kyanaayitayo agende mu kyalo kiyinza omutwalira emyaka egiwera 2. Abamu okusenguka okugenda mu byalo okuva mu bitundu ebimu okudda mu byala kyaleetera abaana abangi obutaddayo omuzadde agenda kuba takyasobola kutuukayo kulaba mwana kijja mutwaliranga ebbanga nga ne wana aba akubye akasimu ajaga maama muwawu yazzeeyo yatandise okusoma yatandise naye nga makyo sense teyakoze eki tiyatandise. Ensonga yange endala eri ku bisaale by'essomero oba ku bbeeyi y'ebintu okweyongera. Ebikozesebwa mu masomero covid we yajja ebbeeyi y'ebintu yalinnya ey'ebintu ebikozesebwa mu masomero okuli enjeyo olubadde olw'ebitaano lwa 1,000 toilet paper ebadde ey'ebitaano ya 700 ebadde ey'olukumi ya 1,500 keesi ne zeeyongera keesi zino abaana ze bateekamu engoye ebitabo biki ebadde ey'emitwalo 5 ya mitwalo 10 ebadde ey'emitwalo 8 ya mitwalo 12. Kati omuzadde n'alemererwa jjukira covid amuyiseemu alina obwana wano kabukiguli okulya bunakamatta okulya. Kati kyogamba ebbeeyi y'ebintu okweyongera kyaviirako abaana bangi okuva mu masomero naye ate abamu baali balinawo ebintu ebitini bye baali basigaza nga bavudde mu masomero byayonooneka okumala emyaka 2 nga byo bikyali awo. Kati nga keesi eba eyonooneka biki? Yeetaaga okuba oyiro yakaddiwe emmese zaagiruma webeera yakita emmese zaagiruma oba yakyuma bugundi obuggalawo busitapuli oba bupata bwayonooneka ate gyabadde aterekamu. Ate ne yunifoomu ziba tezikyatuuka baana kuba batudde emyaka nga 2 oba olina okugula yunifoomu empya. Kitegeeza omwana yali ow'emyaka 8 tumaze emyaka 2 aba alina emyaka emeka azzeeyo nga myaka 11. Kati oba tosobola kumwambazaako ku zino engoye endala ze twakozesanga. Ate ndabirira omu ate ayambale ku zino engoye endala nga bw'otetenkanya asobole okuddayo asomye. Ng'ate essomero ligambye nti abaana balina kuddirayo mu school uniform oba mu casual wear sirina ssente zigula kitegeeza ngenda kulemererwa mutwale mu by'emikono. Anti kati omutesiteesi olaba embeera eriwo essaawa zino nti tosobola twala mwana nga totaddeyo byetaago n'amasomero agamu bafa ku byetaago era olina otwala 50% eza school fees ate n'ebyetaago olina okuba nga otutteko ebimu
Asomero terigenda kukkiriza mwana ya ripoti nga atali mu uniform. Wakiri abalina osooka osasulayo ssente zibeereyo. Ebisale byalinyisibwa ate n'ebintu byo nga byo ebyetaaga mu bulamu ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu nabyo byalinya ebintu ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu nga ki mukyala Sandra okugeza nga sabbuuni kati tosobola kuŋŋaana nti ntwala omwana ku ssomero nga talina sabbuuni. Omuti gwa sabbuuni ogwali ku 3 White Star kati saaza baguguza 7-8 abamu 1,000. Kati tosobola kuŋŋaana nti omwana yogenamu akatundu ka sabbuuni omutwale ku ssomero amale naye aba alina okumanya ennaku embeera nabo balina okubeera nga bagiraba. Tewali mbeera ya akasabbuuni akomwadde akati ate tomanya bannayinza otuuka eno bakamubbako naweogerako ensonga ogyogerako kye akasabbuuni twanga sabbuuni afuuse kasabbuuni nti sabbuuni saa zino eno omuti ogugjayo 8-9 kati gwe ensonga ogyogerako kye anti era y'ensonga yemweretedde abaana obutaddayo mu masomero covid ng'awedde. Kyekiro ekintu kye nagambye nti ebikozesebwa biri waggulu okugeza sabbuuni, sukaali, keesi, njeyo biri waggulu. Tosobola sindika mwana wo mu butuufu ku ssomero nga talina sabbuuni agenda kuwunya engoye ne wanaazinnyika obunnyise mazzi zijja kuguba. Automatically alina omuweerayo omuti gwa sabbuuni naye kati buno obudde omuti gwa sabbuuni gwa ssente nnyingi. Kati omuzadde abalamu omwa alina abaana 10 omuti angeze gwa nusu mutwalo mulimu wamu gye guli mutwalo waliwo gye guli mugumu 2 ng'alina abaana 10 ndi mu masomero gaali ageeri ewaffe mu kyalo alina abaana 10 abatwala mu kisulo buli omu amuwadde omuti si gye emiti 10 ku mutwalo gumu za ssente meka si gye emitwalo 10 agamba ezo ssente wenzikwatamu n'entwalira taata Kayuwa n'ayigiriza omwana wange okubajja aba asinga kati kitegeeza ate nga n'emigaati gyalinnyo olaba ne pulezidenti yennyini yatugamba mufo ky'okulya emigaati tugende tulye emiwogo katulye muwogo essaawa zino eno omwana omutwale ku ssomero alya omuwogo yekka muwogo anaava wanga omwana bw'oba tumusibiridde entanda ye aba agenda mumujja kubanga abaana basinga bali mu bisulo muwogo bagenda mumujjawa bajja mugula wagwe ng'omuzadde otaddeyo ekyokulaba ng'omwana we afuna muwogo oyo era automatically emba nyina kulima olina kulima kati ekitegeeza abazadde mwe mulina oteekamu nnyo amaanyi okulaba ng'abaana bamwe batuuka ku mutimbagano bwe mubaagalako era tulina oteekamu naye ebintu biri waggulu nnyo okugeza ebisale kati ekyo kitegeeza nti ne gundi biri essala ze twali tusabanga zigenda kyuka biri wagambanga give us our daily bread tugenda gamba give us our daily muwogo kuba kati embeera ekyuse ebintu tebakyafa ku muntu wa wansi buli omu afa ku lubuto lwe na famire ye kati era omuzadde bw'aba nga talina bisale ate nga nabyo byeyongedde kati kijja leetera omwana okuva mu masomero ensonga nti ebisale biba byeyongedde ate nga n'omusomesa naye talina waalya naye ayagala mugaati ava ku aleme okulya muwogo ekituufu taliika asiba mu lubuto kati oba osuubira omwana asoma atya ng'alya muwogo aye ne muwogo wa bbeeyi kati tukoze tutya ndowooza ki endala mwami Ssekidde gy'olinayo olowooza ereetedde abaana okubeera nga bava mu masomero okusoma obubi kijja oba ensoma embi omwana luli yali mu kiraasi nga bawalula muwalule gwe bamuwalula n'agamba abeewala bannayinza ebyokusoma mbikooye afunye chance covid azze agamba awo mukama nkoledde tagenda kuddayo bwe munamugamba nti dde okusomera ajja agamba ekintu kimu nze bannaye sigenda kuddayo ndaba ne bansomesa mu kibiina sibitegeera asigadde waka aba asinga okuddayo okusemba abaana bansekerere baana bannange bensoma nabo asigadde waka aba akolaki aba asinga n'obutono na ssente za muzadde asigadde waka aba asinga kati okiretedde abaana abamu obutaddayo ng'omwana yali nga ye sijja kugamba nti yali mbuzi kale ng'omwana yali tabitegeera butegeezi simba wakati mwami Ssekidde ogenze n'ogamba nti waliwo abaana be baali bawalula obuwaluzi okugenda mu bibiina ebirala
okubeera nga bakolaki basoma. Kati essaawa zino eno twalabanga covid wabadde atereddetereddemukko abaana twabakolaki bababuusa ebibiina omwana n'agenda mu kibiina ekirala. Kati golooza kigenda mukosa kitya? Kinaamuleetera okuva mu kusoma anti agenda kugwa tajja kuyita bigezo era wanaaba ayisa ajja kuyita bubi nnyo kweriri eddala erisembayo oba ddala lyakuna wanaaba wa primary ddala lyakuna secondary era ayinza okuba mu lyokuna oba okugwa ku university ziteeke z'ogenda okuwulira. Kati so abamu abalamu okusinzira omutwe gwo engalabi wezitowa oba bwefaanana n'agamba asigadde waka asinga sinagana asekererwa anaabeera mu kirasi ng'alinamu ekyana. Kati ngangeze nga Sandro ali mu kirasi alinamu boyfriend oba alinamu olulenzi lwe nze nswale era tumatigala aba alina kugamba owaayi kansigaze engalabi yange ewaka okawaloswala mbali nabiva. Kati ekitegeezo kyo nakyo kireetedde abaana okubeera nga bava mu eyo nsonga nnene nnyo okubeera nga naye nze ŋŋamba n'eddembe eringi mu baana kibaleetedde okuva mu masomero olw'ensonga nti ogenda n'osanga omwana nga bazadde be bamutwala nga kabaka oba Nnaabagereka. Kati omwana covid bwabwe yali ng'akyali bwe yali nga tannajja covid yali asoma naye kati covid bwawedde omuzadde agenda n'agamba omwana nti munnaye ddayo ku ssomero olw'okuba nti omuzadde yakuza omwana oba mu mbeera tugambe nti oba yamukuza n'ekyejo omwana gyagamba mami sigenda kuddayo oba daddi sigenda kuddayo n'omuzadde naye kimukakatako okukuza omwana obulungi abamu bawadde eddembe eringi. Kati ekitegeeza ky'oli mu kuyisaawo nti abazadde bayigge engeri gye bakuzaamu abaana bwe kyetaagisa kuba kati abaana abasinga beesalirawo omwana n'agamba mama n'akera bukezi n'agamba maama oba taata sigenda kuddayo kusoma naye nga tawadde ensonga kyeki ekimugaana okusoma kisinziira kumutendera guno ogusooka guno ogwokubiri kisinziira enkuza y'omwana gy'oba omukuzizzaamu naye omwana bw'aba avudde wansi ng'atya muzadde we tajja sobola kwesalirawo nti munaye sigenda genda ku ssomero naye olw'okuba nti omwana omukuzizza omusuusuuta omwana covid oluwedde yalabanga obutasoma kimuwadde eddembe lye naye ng'ate obutasoma bagamba bulumu okuze kati bubalume nga bakuze katugenda kikola tuki ekyo ekyo abaana abasinga bo tebakimanyi kati ye agenda n'alaba nti eyo embeera gy'alimu nti oyinza okulaba nti bazadde be balina ssente ye n'aga kasita mama ne taata balina ssente naye weesanga ye agamba sigenda kusoma ki ekintwala ku ssomero ekyandintutte ssente maama ne taata baziina kati neweesanga ng'omwana ensonga yange endala eri nti okufumbiza abaana abazadde bangi bafumbiza abaana mu budde bwa covid ne covid we baggwa ne babafumbiza omuzadde yabeera awo covid amuyiseemu ayagala akasente ate alinawo wali ekyana kiwala kiri wali kiti babutibi kiti automatically aba alina kunoonyayo omusajja amuweemu ez'amangu ye yeefunire kasente omwana agende mu ddya afumbe awo kiretedde abaana bangi obutaddayo mu masomero abamu baali bakulu ng'emyaka alina gisuse 18 aga buno obudde ntuuse okufumbirwa n'agenda ew'olulenzi lwamukwanyeemu n'ayingira eddya ensonga endala eri ku abaana embeera gye baayitamu abaana abamu baafuna eggume emyaka 2 gye twamala nga tetusoma aba abaana nga tebasoma abamu agamba nze sina gaddayo ndaba n'emyaka 2 minene nnyo sikyayinza kolaki kuddayo ensonga endala eri nti abaana ebintu bye baali bakozesa nga basoma abamu baali tebabitegeera okugeza abasomeranga ku mativi abasomeranga ku marediyo mu mpapula z'amawulire omwana yabeeranga minyinya nga minyinya gombola erina abaana abasoba mu 300 ne babaweereza akapapula k'amawulire ka bupapula nga 3 abaana 300 banasobola okwafoodinga okusoma olupapula lw'amawulire obwo abamu bajja sigalira mabega nga tebabitegedde agamba okuddayo ng'omutwe temuli
kansigalire eddala ewaka siddirayo ddala webale nnyo. Ensonga endala abaana abamu baavirwako bazadde baabwe. Ekisookera ddala abazadde abamu baafa covid, abalala ne bafa ebirwadde ebinene bikansa, abalala ne bafa bistresi. Kati omwana n'asigala awo mu bbanga teri amulabirira, teri agenda amuweereza school fees, n'agamba ye kiki ekimbonyaabonya kanesigalire ewaka neekubira akagoma. Omanyi okuba akagoma okulima, kanesigale ewaka nnime kampa akasenfu n'akafimbi. Ensonga endala eri ku mikwano gye baafuna nga bali mu covid, nti ofunye omukwano go Sandra aliyo naganze bunaku nefunira ebbiri zange ki ekiyinza ku ssomero amasigala wano nakamatte tukole guno omulimu gwe tuli mukola twebeerere wano. Kati abaana abamu kyabatera obutakola ki obutaddayo n'agamba kankole ki kaneeberera ewaka siraba ki ekimbonyaabonya. N'abamu baali bava wala, osinga n'omwana yali atambula mayiro eziwera ennya. Covid we yajja bw'ati amanyiridde okweberera ewaka. Batugamba tugenda wa neiba beera waka wammwe, n'afunamu okulemala okwo. Agamba ye ki ekimbonyaabonya n'otambula n'emayiro eziwera ebbiri mu nkwayukana ngenda ku ssomero kaneeberera ewaka n'okutambula si kyakusobola. Abamu asaba bamuwe booda yebe neyanziza nyawo omutesitesi. Nze ngamba ti omuzadde yanditutte omwana ku mulimu gwe gyakolera, sobola okukuuma omwana oyo abe n'ebyokukola, aleme okufuna ebigurupu ebikozesa ebibi bye yandyegasseeko. Mu budde buno waba nga tali bize nga talina byakukola, ate ng'ebyo ebigurupu ebimu bireetera abaana abo okunywa enjaga, bamu ne banywa ne gundi omwenge ne batamiruka ne babeeramu ebyo. Kati omuzadde singa aba atutte omwana ku mulimu gy'akolera, kiyamba omwana oyo n'aba nga afunye ebyokukola ng'alinawo obudde butono obw'okwegatta ku bino ebigurupu ebigenda omuleetera ebizibu. Aye nekira nti omuzadde alina okukuuma omwana, alina omulaga ekkuba ettuufu, si bino nti omwana yalina okusalawo kuba abamu bawadde abaana baabwe eddembe eringi, naye kati omuzadde aba alina okulaga omwana ekkuba ettuufu ly'aba alina okukwatamu yennyabo. Mwami Sekidde, tuweeyo kalowoozo olabe ngeri ki abazadde gye bayinza okuvuunukamu ebizibu nga bino eno. Nze ndowooza yange eri nti omuzadde wadde covid yajja teri ataafiirwa, teri ataamulaba, naye omwana w'oyo omukotoggedde ogaana omuzaayo ku ssomero, omwana oyo ajja kunyiigira, abantu bajja kulaba nga feeriya. Tojja kunyumya nti covid yaliwo yaggwa. Omwana ssente oba zibuze muteeke mu ssomero ly'osobola okumusasuliramu ebisale. Amasomero gaffe aga gavumenti gyegali basasulayo obusente butini. Muteekaawo nga woyiyizaako akasente akalala ak'okumuzza gye yali asomera. Kuba onoomuleka ewaka agenda kwonooneka. Ensonga endala eri ku baana. Abaana mukkirize omuzadde waba asobodde okuteeka nammwe embeera mwagiraba. Covid nammwe mwamulaba, waba akunyonyodde nti sirina kasente negenda osomereke ku Nakawunde primary school oba ku Kideeya, genda eyo osome. Ne bali beweegomba nabo basomerako mwaga amasomero amabi ne b'amaanyi. Togaana kugenda kusoma, ddayo osome kuba mwana obutasoma buluma okuze. Ensonga endala eri ku bakulu abaddukanya amasomero. Bambi omuzadde waabazze nakkaabirira nti bannayinzeko n'ennusu 1500 mukkirize ajja kuyiiya endala. Waba agambye ndeeta bijanjaalo, ndeeta kilo y'akasooli, muleke omwana akole ki? Asome. Abazadde abasomesa baana abakulu b'amasomero mukkirizeeko omuzadde akasimbi kaabazze nako oba katini katya abeere omwana agoba, kuba omwana anaasigala nga tasomye kijja muyisa bubi. Fena covid ngaawe tuddako eno ku masimu twaba mukyala Viola ng'agamba kituufu abazadde batandike okuweerera abaana, nga wetulaba ku mukyala Kirala agamba ddala kituufu kyeboogeddeko, ddala kituufu ddala nti kituufu abaana okubeera nga okugenda mu byalo kyaboonoona nnyo era ne babeera nga bava mu masomero. Twekuumiddeko abasindise ku message, nammwe mwebale nnyo kubeera nga mutwekuumiddeko okuva lwe twatandise, era nga abagenyi baffe kababeere nga
batusiibula. Mwami Sekidde tusaba otusiibuleeyo n'akagambo akatalekeka. Bannaye mwebale nnyo okutuwuliriza ku Royal FM. Tubaagala nnyo mwenna abaweereza message nammwe abakubya amasimu tweyanza nnyo tweyanzeege naye nga nze nkubiriza abaana baddeyo bambi basome bale nnyo mwebalire ddala. Amanya Sekidde Ronald. Akatereke kanze ngamba nti abazadde bafube nga basobola balabirira abaana baabwe kuba omwana bw'otamuweerera bagamba mabukulu n'olwekyo nti omuzadde newakubadde ebisale birinnye alina ofuba okulaba nga omwana oyo amutwala ku ssomero wakiri amutwala ku ssomero liye nga ye lyasobola oba amutwale kugana amasomero ga gavumenti agatwalayo obunga n'ebijanjaalo. Sigadde nze kulabako. Bazannyo nnyo gwe abadde akyatwekuumiddako okuva gye twatandikidde mpaka na kaakati. Webale okubeera nga weekuumidde ku leediyo yaffe ennungi ku 91.6 Royal FM. Webale okubeera nga otuwuliriza, webale okubeera nga mutwagala, tubatumiddeko nnyo era nga tubaagala. Ng'era nga olunaku lwa leero tujja kukomaawo kulweza endowooza ze tufunye abazadde tuziteeke mu nkola n'abaana temwesuulirayo gwa naggamba bituwulidde byonna tubiwulidde naye tubiteeke mu nkola tusobole okubeera nga tusoma tetuva mu masomero kyekisinga obukulu obutasoma buluma okuze. Nsigadde nze n'abaseruka Christine Okulemesa okusoma yatuzibwa ng'ogenda